Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako alipoota y'embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV omwanjuzi nze Lubega Michael. Newankubadde ng'akasana kabadde kamemula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, wabula we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero, Kabale yabadde ewezezza millimeters 29.7 so ng'ate Entebbe lwafuuyiridde. Bwe tutunuulirako ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe tulaba ebitundu ebyo ebiri mu nnyanja Nalubaale obudde bubadde bwa kiddedde, so ng'ate mu biseera olw'eggulo tulaba nga ebitundu ebyo eby'omu bugwanjuba okwokwessa n'ebitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe obudde bubadde bwa kinnyikagobe. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa biraga omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka era nga kati gusimbye mu ggwanga lyaffe ekireetedde enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Katunulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira olunaku lw'enkya. Tusuubira ebitundu ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale okubeera n'oluwandaggirize olw'ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala. Tusuubira nti akasana kajja kwaka nga bwe kazikira. Embeera enesuubirwa okukyuka era olw'eggulo tusuubira ebitundu by'eggwanga ebiri mu bukiikakkono okubeerayo n'oluwandaggirize era nga ebbugumu mu Kotido lijja kuweereza ddala Celsius 31 ate yo mu Kampala tusuubira ebbugumu okuweza Celsius 28 olwo mu Kabale tusuubira nti ebbugumu lijja kuweza Celsius 26. Byo ebibuga ebiri emitala w'amayanja mu Washington, mu Tokyo awamu ne mu Sydney tusuubirayo namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo mu Johannesburg tusuubira nti ebbugumu lijja kuweza Celsius 20. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. N'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.